What's up? Ogamba otya ssebo? Sinamba. Wagwan. Oli bulungi? Kulikayo e Rwanda okusookera ddala? Ninge ddala. Wankakwayo weeks nga 2-3 emabega just kulisaayo. Tukusanze ku video shoot olunaku lwa leero. Limba baluyita batya? Tubiddemu alongside Karo Kasita nga eriko limited edition by Karo Kasita. Yes, limited edition. Yes sir. Aman. Mukwatagana mutya ne Karo kolo luyimba lwe? Karo yali akola album ye nankubira nga neetagambeeko. And she's a good friend of mine, so nensalawo mubeererewo. Okay. Baluta ddi okuluta lwaddi abantu balusubire ddi because oluyimba lulungi. Karo yajja okusalawo. Yes sir. Twakoleko mu kivulo ekimu muganda wange ng'ogaba engatto. Ki kyakuleetedde ekintu ekyewakozesebwa? Batonze mbigabanga ebyo. Baza abawagizi bantu baffe nnyo bwe batubeezaawo, so bw'oba naawe olina ky'osobola osharinga naye oyinza obutasobola kuwa buli muntu naye bw'owaako omu that friendship oluganda muzzaŋŋanda omukwano ku sharing. Specifically olina gwe walonzeemu badde bazikaayanira bangi nosonga mu muntu nti gwe anti tosobola kuwa bangi bw'oba omutema gwo ogugambye nti wooyo ekigwali kukugamba. Anasomako post yo ku Facebook ng'ogamba nti ogenda tutandika okuyimbira Abannayuganda kadongo kamu, nti kadongo kamu abantu bamwerabidde ate nga alina ye music gwe twakulirako alina message. Buli music aba ne message. Yes sir. Naye kwegamba kadongo kamu is a culture and we have to respect the culture. That's where we come from. That's where our inspiration comes from. That is us. Ekyo kye describing who we are, you know. Naddala ffe abantu abakulidde wano mu Central ekyo kye tumanyi. So ebiseera ebisinga kiba kirungi ne tukuuma ennono. You understand? Oluyimba lufuluma ddi? Nalumaze n'oddumala by the way, kandabe. One of tukitumalize bino nakiri kijja kujja naye nga olwere lwawedde. Abantu bagenda kugamba nti ate kati oli loko nnyo. Ate nze okubeera loko era wano ndi loko. Ate nyinza okubeera international mu Uganda. Mu Uganda mba loko bwe nfuluma nemba international. I'm an international artist but local at home. Wembe waffe mba loko. Abakufollowing ebweru banaabitegeera. Ate nze nfaayo kasita abange babitegeera. Nabali ebyawe mbibawa. Ani gogenda okusooka okuwa collab mu kanisa. Nze nyina ennyimba wano ze nyimbanga temuzitegeera. Abayimbi ba kuno yayimbye ekimugenda nga nzijuza ekisaawe Vietnam. Hagati nabali nawe bitu bajja bitegeera but it's okay. This is my home. Ani gogenda osooka okuwaka collab mu kadongo kamu gwe weewulira? Nagambye ngenda kuyimba oluyimba lwa kadongo kamu era naluyimbye keep on inspire okulaga abantu bali nti kadongo kamu si kya buswavu. Taswaza muyimbe kubanga bamunyumirwa gye bali bangi nga nange mwendi oba okitegedde ebiro bitukuba raga tukuba biki naye tulina bazeeyi baffe abakuzeekuzeemu nga message ennungi baziriniza okubuulira eggwanga naye balowooza ekintu ekyo kyaggwako sitayiro teggwangako emisitayiro nakaddiwa ate era nenkubiriza n'abavubuka abasobola okumuyimba nabo bamuyimbe tebatyambu bukiswaza. We should not be ashamed of who we are, you know what I mean? N'ensonga lwaki nzija okukola ki okuencouraginga abantu abo to keep doing it. Naye siri awo nti ngenda tekudda ku ekyo nja kuba nsuulayo mu mwaka olukamu just to inspire, you know. Abamuyimba tebagenda kugamba bayingiridde. Mukabya bwe yajja mwene ewammwe mulaga ne bamuvuma. Kati ate gwe bayingiridde. Asigo yamuvuma naye abalaga abayimbi abalala. Saaga kumanya kati byabo si byange. I appreciate everyone. I respect art. Omuntu yenna ekintu ky'abakoze kasita abanga ayagadde okiwensa ekiwulire I respect. And I don't own any style of any genre of music. I don't know. Since natandikawo music so sinaawe ntandika ate gamba abantu mbwekyo kyange kyoli. Wasuubiza ku Eddy Kenzo Festival nti abayimbi bakadongo kamu ogenda bayita abantu bajje. Ku line up olinako baani? Bonna buli anaasobodde okubaawo nga si mulwadde nga mulamu bulungi ate ng'ayagala okumpagira ajja kuweebwa omukisa. N'okolooza ki ekisinza osula sitayiro eyo? Tewali sitayiro tegwangako bantu just yolaba bwe tukuba bino ebintu ne biyitimuka ne bitunda nnyo ne tujjuza ebisaawe bo oluusi bayinza okuggwamu amaanyi nti oba bino tebikyaliko oba okitegeera naye buli muntu alina okubaako waakwata asobole okutambuza eggwanga oba okitegeera so tagwangako music tagwangako just bantu tebalina era singa bagenda mu studio ne batandika okufulumya za alubamu era tubinyumirwa era bitunda
ne bwoba gwe tobyagadde oba oli omulala ate waliyo gye bitunda kubeera ezo sho zirina gye zibeera era ne zijjuza so bantu bangi bakuba music mu mamotoka gaabwe n'ababeezaawo so tagwangako just enfulumya ebadde entono. Eddy Kenzo, twogere ku music wa amapiano. Amapiano gano omutegeera bulungi nnyo gwe ngo. Twalaba omukulu omu yasooka n'avaayo n'avuma abamutandikawo okumuyimba ba B2C. Naye recently twalabye ng'afulumiza akayimba ke beta nyegenyege still amapiano. Bebeko yavumaani yagamba amapiano teganyuma wano mu Uganda era n'abagayimba tegasobola kukola wano mu Uganda nga ba B2C bafulumiza oluyimba lwabwe. Ne disamala tulabye nti naye yalufulumiza. Tulowooze nti nno gayingidde Uganda. Oyinza omumboliza ekibuuzo ekyo kuba kati nzi kiyingirira mu wabibye saagala muddira mu bigambo. Nego amapiano gogerako ki? Sigalinaako obuzibu. It's a South African culture. It has crossed over the world. People love it, people dance it. We can also twist it in our own way. Naffe tugalyemu ku kajja ate waagwana. So tusubire nti ne Kenzo naye agenda kufulumyayo amapiano. I don't know but I can. Nengera waliwo oluyimba lunakolako n'omunaggana n'omu South Africa nga lwa mapiano. I can do it but nze nga bumanyi nze njagala nnyo okutandikawo ebintu oba okola ekyange kyenfiringa so I can always twist it in my own way, no? Oyinza obutafiringa gali gennyini naye ngera owulira mulimu elements because kiri mu kutunda and we are here to make money, my brother. Okay. Festival eyimiridde ti abantu soko batangaze bulungi kigenda mu maaso. Road to Eddy Kenzo omuzira abala kuba Eastern enkuba yatukubye ne tusumbuwa naye nga tutambudde bulungi ndowooza era mu Eastern we twafunyeemuko kuki difficulties but so far tuli mu kutambula bulungi and we just can't wait for 12th November Kololo airstrip. Abagezi bange bali ready ate yonna gye tuyise basanyufu era emmotoka mugenda ziranga ziyingire Kampala wano speed tugenda kubayagala nnyo tugenda kweyagala muwagale kamera baba. Twabaddeko n'omukyala Rema ne tumubuuza nti gwe nkolaganayo ne Eddy Kenzo eri etya n'asekerera abantu abalowooza nti mukwatagana n'agamba Kenzo tukwatagana neera mbasekeredde mmwe gwe naawe abantu obagamba ki? Ate mbagamba ki? Soyagala nzirira abantu mu bigambo kiyabagambye kye mba mutwala simple abalowooza nti mukwatagana onziza mu bigambo bya muntu mulala nje byogeredde saabaddiyo. Eddy Kenzo festival tumusuubire bw'anaaba ayagadde nze she's invited wamuyise ali invited kyoba omanya kati simuyise gwekyoga atalaba mawulire ate tugamba mabayini mwekubira ebisimu nonziza mu ebyo nonziza mu ebyo omubuuze okay abantu bagamba ki nga tumaliriza muganda wange? Abantu kye mbagamba mbaagala nnyo nammwe mbaagala nnyo mwebale kukola mwebale kubeera abavubuka abakozi tusange ku Eddy Kenzo festival. I appreciate the support. Tubeere nga tuli bawamu tubeere bannayuganda abakozi buli omu musabira mukama mu omukisa twesange mu Eddy Kenzo festival. Yes sir. Tukweyanziza naye award ogichekingako gye Eddy gye wagiteeka biti nagiteekayo baana bagirabe naddala b'amasomero abalambuzi biki yamaani gutoyitayo kunolaba oba ekyali mu mikono mituufu. Twogere ku music wa amapiano. Amapiano gano omutegeera bulungi nnyo gwe ngo. Twalaba omukulu omu yasooka n'avaayo n'avuma abamutandikawo okumuyimba ba B2C. Naye recently twalabye ng'afulumiza akayimba ke beta nyegenyege still amapiano. Bebeko yavumaani yagamba amapiano teganyuma wano mu Uganda era n'abagayimba tegasobola kukola wano mu Uganda nga ba B2C bafulumiza oluyimba lwabwe. Ne disamala tulabye nti naye yalufulumiza. Tulowooze nti nno gayingidde Uganda. Oyinza omumboliza ekibuuzo ekyo kuba kati nzi kiyingirira mu wabibye saagala muddira mu bigambo. Nego amapiano gogerako ki? Sigalinaako obuzibu. It's a South African culture. It has crossed over the world. People love it, people dance it. We can also twist it in our own way. Naffe tugalyemu ku kajja ate waagwana. So tusubire nti ne Kenzo naye agenda kufulumyayo amapiano. I don't know but I can. Nengera waliwo oluyimba lunakolako n'omunaggana n'omu South Africa nga lwa mapiano. I can do it but nze nga bumanyi nze njagala nnyo okutandikawo ebintu oba okola ekyange kyenfiringa so I can always twist it in my own way, no? Oyinza obutafiringa gali gennyini naye ngera owulira mulimu elements because kiri mu kutunda and we are here to make money, my brother. Okay. Festival eyimiridde ti abantu soko batangaze bulungi kigenda mu maaso.
road to Eddy Kenzo omuzira abala kuba Eastern enkuba yatukubye netusumbuwa naye nga tutambudde bulungi ndowooza era mu Eastern we twafunyemuko kuki difficulties but so far tuli mu kutambula bulungi and we just can't wait for 12th November Kololo airstrip abagizi bange bali ready ate yonna gye tuyise basanyufu era emmotoka mugenda ziranga ziyingire Kampala wano speed tugenda kubeyagala nnyo tugenda kweyagala muwagale kamera baba twabaddeko n'omukyala Rema ne tumubuuza nti gwe nkolagana nayo ne Eddy Kenzo nti temukwatagana n'agamba Kenzo tukwatagana neera mbasekeredde mmwe gwe naawe abantu obagamba ki ate mbagamba ki soyagala nzirira abantu mu bigambo kiyabagambi kye mba mutwala simple abalowooza nti temukwatagana onziza mu bigambo bya muntu mulala nje byogeredde saabaddeyo Eddy Kenzo festival tumusuubire bwana abayagadde nzi she's invited wamuyise ali invited kyoba omanya kati simuyise gutyo gatalaba mawulire ate tugamba mabayini mwekubye ebisimu tonziza mu ebyo okay tonziza mu ebyo omubuuze okay abantu bagamba ki nga tumaliriza muganda wange abantu kye mbagamba mbagala nnyo namwe mbagala nnyo mwebale kukola mwebale kubeera abavubuka abakozi tusange ku Eddy Kenzo festival I appreciate the support tubeere nga tuli bawamu tubeere bannayuganda abakozi buli omu musabira mukama mu omukisa twesange mu Eddy Kenzo festival tukweyanziza naye awadi ogiceekingako gye wagiteeka biiti nagiteekayo baana bagirabe naddala b'amasomero abalambuzi biki yamaani bwe toyitayo okunolaba oba ekyali mu mikono mituufu